kati buno obubaka tubusindikira abaana ba TikTok bwe banga mwe business yammwe kwogera nga kwe mulya ebimu temubiyingirira muve mu business z'abantu osanga business ng'etambudde emyaka 10 kuyagala ogikubire ku TikTok mu live wage ogisanyeewo ddala mbuulira omusajja oyo bwakwata kayinza kukola ki abagagga tebasaasanya ssente ebyo byowulira mbu kati gundi agaba ssente oli owuliddeyo mugagga agaba ssente because omuntu akola ssente waliwo enjawulo wakati w'omuntu akola ssente n'omuntu afunye ssente abasajja abo babeera ne bizinensi ng'ebintu by'ayina mu store byonna mabanja oba okitegeera nga yagenda supplier namuwa ebintu ono n'aleeta ebintu atunda ebintu nga bw'asasula supplier gwe ng'ojozanyira mu bizinensi ye wangi wasobola okufuna likes naye siraba nsonga lwaki omuntu likes ayagala azifunire ku mulala nti gw'olina kusaanyaawo nze gw'okuyita bwe baba bakatugeze ne baba bakuwadde miliyoni 3 zenkanankana ne bizinensi y'omusajja gy'oliko ey'akawumbi bw'okimanyi Alan nti nno tumala okusasula emisolo ne tuleeta ebintu ne bituuka ku dduuka URA eddamu n'ekuba edduuka oba n'obeera ng'otikkula emmotoka eri wali etikkula ab'enforcement ne bagisalako ne baddamu ne bagitikka n'eddayi nakawa nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira mwebale nnyo mwebale nkomyewo ne Haji Musa nate feedback yabadde nnene nnyo wabayo show empya buli week tukola omulundi gumu so bannange ojja n'okeberako n'ogamba gwe wabanga yakunyumirako ku channel ojja n'okeberako ne tubanga ali tutambulira ddala bulungi nnyo mulina ano naku lwali tugenda kuba tunyumyamu Haji assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Lamu bugamba butya? Awulamu alhamdulillah. Wiki etambudde etya? Wiki tebadde mbi. Wiki ebadde yakuza abaana ku masomero. Buli muzadde akaaba ekintu kimu fees. Naye bannange. Olwafuuka luyimba lwaffe lwa wano. Naawe fees ozinoonya ku lasti. Tewali. Naye lwaki fees zibula nnyo ku lasti? Si nti no fees zibula nnyo ku lasti. Ebibalo byaffe byennyini nabyo lulijjukire twali twogera nakugamba nti kati omuntu onaagamba otya nti anasasula school fees mu budde nga ne ku mulimu tebamusasula mu budde. Byonna bidireyingisa. Byonna bidireyingisa. Factors nyingi. Actually school fees za wano ba economy ya wano eringanga bwolaba omuntu ennyonyi buli redireying omanye affecting abantu bangi. Kubanga wabaawo abali ku continuing. Ennyonyi nalinnyako ennyonyi n'edireyinga n'entuuka e Netherland nga ennyonyi gye nina okufuna kyokka nga naye egenze kati ate nga balina okunoonyeza ennyonyi ndala kati ng'ate ennyonyi era obudde bwetuukiramu wano ate nawo byenjagala bijja kuba byeyongeddeyo. Kati era kyekyo ne fees bwezityo bwe zibeera nti olaba ow'essomero agamba abazadde bajja kusasula mu budde abazadde ne batasasula mu budde kati naye jjajja obuwunga n'atasasula mu budde naye abasomesa n'abatasasula mu budde kati okitegeera kati kyeyeyo trend gye tutambuliramu
Nwekanga essomero lyonoonese. Nosanga essomero enguze tandise mbasomesa baagala ssente mu bazadde. Baagala ssente mu bazadde naye ng'olowooza kiviira ku system volongoto. Yonna buli wamu tokyanenya muntu tokyalina gw'onenya. Era Alani omuntu gwakubiranga essimu n'agamba Alani omanja ssente mmeka nti nkubanjayo $300 jangu ogakime ne bw'oba obadde ku interview genda ogende onone ssente ezo. Oba okugambe Shali omugambe nti bwe nkutumira omwana ozimuwa nti ogambe Sharifu genda ononere ssente ezo. Ssente awo weyatuuka. Ssente weetuuse. Ssente awo weyatuuka. Akati ekya school fees ekyo abaana bo bakyasoma nga basasudde oba tebasasudde. Ate kati otunuulira system yaffe eya Uganda tusomesa abaana lwakuba nti ye system eriwo. System eriwo kusoma. Naye tokyasomesa mwana nti nsomesa omwana afuuke kino. Okitegeera. Ngenda kuwaayo saagala nnyo okubira example ku bantu naye kale kankireetebwe nti ffe tulina abaana be twasoma nabo ku university. Abamu baali mu education, abamu baali mu statistics, abamu baali mu ki, abamu baali mu IT, naye nga mbalaba bavuga boda, naye nga balina degrees. Okitegeera. Akati bwe kiba towulira seka kiti kyagamba nti googaana okulya akanyamako naye ng'ofiibaanana nawa boda. Ofiibaanana nawa kigaali. Kati tekibi kyaliko ebyo nti tusomesa abaana bafuuke kino. Tusomesa abaana, ensomesa abaana lwakuba nti ye system ekola ki eriwo. Okitegeera. Era nze mu kusomesa kw'abaana nwana nnyo okulaba ng'omwana owange bw'aba asoma eddiini. Alina okusoma ebintu ebi ng'etteeka bibiri. Alina okusoma eddiini era sisobola kutwala mwana mu ssomero nga lisomesa kimu. Alina okuba ng'asoma Oluzungu ng'asoma ne theology. Bwe siifune mu Luzungu nja kufuna mu ddiini. Ye system yange eyo. Okitegeera. Kati luli abantu basomera kati era n'ekirala abantu bagenda ne batwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi. Ag'ebbeeyi ennyo tutera okulaba wano busacula. Naye luli edda abantu basomeranga mu masomero ago amanene ag'ebbeeyi olwa connection. Kati connection ekyakola ku baana abasomyi. Ne weesanga nti omwana asobola okubeera ng'asomera eyo Luweero, asomera eyo Iganga, asomera eyo wala, najja n'omusanga ng'ali mu office nga basomera wano mu masomero ag'amaanyi ge tumanyi ate tobalaba. Tewalabye ka interview omusajja yabadde abuuza nti abaana abasomera mu masomero agali international baliwa. Tewakalabye. Nakalabye babulirawa. Babulirawa. Ku market nga tetubalaba. Okitegeera. Kati nze bwe nkugamba nti nze nsomesa abaana kalikulamu 2 kyenjogera mba nkikola ki mba nkitegeera nkakasa nti bwe naba sifunye mu Luzungu at least nja kufuna mu kiri eky'eddiini byonna tebisobola kunsala. Okitegedde. Buuza ku bantu tutandikira awo. Abalabi baffe aba Alan Cruz exclusive era tukomyewo n'okubeera nga tuddamu okubeera nga tuwayaamu. Gundi ba topic bagirabe yaggwa. Bajagadde nnyo na business side. Eno gundi gye twasoose okukola nendaba nga abantu bajja mu kabox kange. Abantu abenjawulo bazze mu kabox kange. However ne ba critique mwebali. Era nabo nabalabyemu abacriticinga. Naye omuntu acriticinga ye tumugambe ekintu kimu. Nti sisobola kwogera bigambo 10 nga byonna bya bulimba. Ekyo kimu. Sisobola kwogera bigambo 10 nga bonna ababirabye tebafunyeemu kyamagezi. Kyakubiri. Ekyokusatu sisobola kwogera ebyo bigambo 10 nga mu bantu ababiraba tewali yali ayise mu mbeera eyo. Kituufu. Ekyokuna kye mbagamba buno twogera bulamu bwe tuyiseemu. Wano tetuli nti no tuwandiise script gye tukola ki gye tutambulira wabula tuwogera ku bulamu bwe tukoze eki bwe tuyiseemu. Era olumu bw'ogenda okusoma comments oba n'okulaba omuntu azze mu kabox ko audio ezimu nazikuweereza obwedda zibansindikira ng'ebigambo ebintu bye twadde twogerako abantu bye bintu bye babadde nga bayitamu. Akati n'olwekyo anyway ate ekirala critique nze mbaagala nnyo kubanga Alan omuntu buli lwa criticizinga ng'omanya nti olina ekyamagezi ky'okola.
naye buli babeera nga tebacriticizing mu kyokola omanya tolina kyamaanyi kyokola. So criticism is good kulwange. We twakoma last week twali twogera ku business asike nkwitire mu comments abantu zebagambye Faizan Barak yagambye patience, persistence and enough knowledge about any business are vital. Nonagamba haja olimba nze nkumanyi wenyumya nnyo. Utamanyi. Joseph Sentam Madena anagamba kyogamba muzeyi Kamali tabiraba. Okay, kituufu nnyo kyoyogedde. Nakamate Sara n'agamba mwebale tuweereza bassebo. Namwanje Jackie agambye abeewa Kiseka mbatumiddeko. Naye mwabakola ewa Kiseka nammwe. Okimanyi ewa Kiseka baakolawo erinnya nawo. Tuli sereba. Awo walwe bagiyitiranga Benghazi. Lwaki? Mu biseera bya campaigns olutalo lusibuka eyo kati nga bayitayo mu Benghazi. Obi Awiko 2001. Assalamu alaikum. Awiko bagiyitanga African Whiteland College International. Awiko. Gye twasomera naye kati isomero bamala ne balitunda ne balituuma Seroma Christian High School. Eryo Seroma? Kati ffe bapayoniya baalyo. Waliyo mu bbiri gumu? Senior 1? Senior 1. Nasomera Senior 1, Senior 2, Senior 3. 26 waliyo maze Senior 6? 26, 25 nali ku university. Ng'oli wadda? Bulijjo Alan omanyi ndi wa myaka gyo. Kutadde. Alan, you looked tired today. Munange nedda. Mashallah. Takbilallah. It's so educative. Thank you, Haji Musa. Ibrahim. Amina ya Rabbi. Love. Bakulaba. Kyakola ekiro tobimanyi nze saagala muntu yeezo nti mugagganga. Simanyi mulimu gwe. Agambye. Bakaluba kyakola ekiro tobimanyi nze saagala muntu yeesoma nti mugagga nga simanyi mulimu gwe. Naye mulimu gwa Bakaluba tegumanyikiddwa. Okitegeera. Ekyokubiri ye lwaki ono alowooza nti alina kyakola ekiro. Ezo mbozi z'abafeeriya. Alani buli lw'okola ekintu n'obeera successful otandika okufuna abantu abakwogerako. Okitegeera. Either bakwogerako mu bulungi oba mu bubi. Ono ayagala kutugamba nti no buli agaggawala oba buli ayitamu alina byakola ekiro. Grace agambye Haji webale kuweereza nti tusiima nnyo. Namubiru Mariat agambye waliwo wano gw'obuuse yagambye emmere y'ewaka yakuddiza ku baana. Gwe komawo nga olidde abaana koolaba akakoozimbye toyita okuwa emmere naye kakati ate onaakola nsobi. Kubanga era bw'oyongera message yeno gye yayongeddeyo yagambye olumu ewaka wabaawa abaana omukazi baatazaala. Alani teri kibi nga kubanga oddira n'oyita omwana gw'okakasa nti omukazi tamuzaala n'omuzza ebbali n'omuwa emmere nga n'omukazi akola ki? Oba oguddewo oluggi lw'okusiibya omwana oyo enjala. Kubanga ajja mumma emmere amugambye linda kitaawo. Okitegeera. Nze kati ku lwange nze ng'omuntu nze kyendaba ekisingako ne w'oba wakuddiza baddize bonna. Kale minzaani yo ezitoweremuuko sayidi emu naye toteekawo mbeera gweraga omanyi twayogerako twali twogera ku famire nti wali abasajja ababi n'omanya nti oleese omwana ewaka omukyala tamuzaala naye ate n'oyagala osukkulumya omwana ono ku mukyala oli. Ensonga eyo twagyogerako. Kati bw'otuuka ku extent egamba nti gw'ogenda kudda ewaka ng'okkuse osobola okuddira emmere yo gye wandiridde omukazi gy'asiibya afumba ng'ategekera gwe omwami mbw'ogiwa oli omwana olw'okuba akoozimbye oba oguddewo omulyango gw'okukola ki ogw'okulumya omwana enjala oyo. Namubiru agambye apprenticeship
Apprenticeship is gold. Is gold. Which many of us would skip to jump into things we don't know about, only focusing on profits. Kikamukali lwakuba kya luzungu nnyo naye ayinza okuba alina kye yabadde kankinonye kitegeeza alina kye yadde ategeeza kubanga nange Mutesi Masitula agambye webale Haji, thanks for the advice. Mosh Twaha naye bannange money you lose at first when you're starting business is called school fees. Bannaye abantu batubye nnyo, mostly those YouTubers mbu farm business Uganda. Waliwo ono agambye bannange Alan, we are missing Dax Katero and Suzy. How is she? Tujamuleta. Sophie Namwanja Haji webale tuweereza. For real, I've been missing this program. Walubana abakozesa bugundi tebutegerekeka. Aisha Sesazi Haj, thanks so much. We have been missing you, our mentor. Katende Ronald, this is educative. Thanks Alan Cruz and Haj. Ochifunyi? Apprenticeship kitegeeza an arrangement in which someone learns an art or trade or job. Okitegedde? Omuntu mwayita enkola omuntu mwayita okumanya okuguka okusoma eyo business n'agitegeera. Kitegeeza Namubirwa abadde agamba akaseera abantu ke bamala nga tebayiga business babuukabuuka from this business to the other ne bakitwala nti business gye yayingiramu nfu so nga tagiwadde budde talutte budde kumanya business eyo talutte budde giyiga talutte budde kwebuuza era kyobudde bagambye apprenticeship is gold in which many of us would skip to jump into things we don't know about, only focusing on profits. Okitegedde? Tubuuka okumanya business okuziyiga tubuuka kunoonya we tufunira naye ne tubuuka twagala kimu yingira enkoko zifuna zitya z'amagi okuŋŋanya turasa buli lunaku ng'obuuka kubanga otegedde business. Waliwo omuntu gwe mbadde nsinga okunoonya wano bamuyita Fazili ali Ntebe so nakuweerezaako gundi naye gundi ye sigiraba. Fazili. Fazili alina ebibuuzo bye yabuuziza biringa 8 ate njagade nnyo tutambulire ku bibuuzo ebyo. Njagade nnyo tutambulire ku bibuuzo ebyo. Wono wano Mulabye. Mulabye. Yabuuzizza ekibuuzo ekisooka n'agamba nti bizinensi z'Abannayuganda yagambye bizinensi z'Abannayuganda teziwangaala. Kyekibuuzo kye yasoose okugamba. Okay, si kibuuzo but yabuuzizza ekibuuzo. Ndowooza lwaki bizinensi z'Abannayuganda teziwangaala. N'abuuza ekibuuzo ekyokubiri n'agamba lwaki bankuba kyeyo tuggalawo mangu bizinensi ze tuba tutandiseewo nga bakomyewo mu Uganda. Then ekyokusatu n'agamba nandikoze ntya okwewala ssente eyoyo abazze okugulako naye nga omutima gwe gugendereramu kukola kiki kiri kye twagamba omuntu nakugulako naye nga ekigendererwa kyayagala kusuula. Ono n'abuuza gyebali twakyogera nabo omuntu nakugulako ng'ekigendererwa kye kusuula kaba katya nti yakuleetera ssente nakugulako item naye nga item si gyayagala wabula ye kyayagala gu receiving essente ezo ozikwateko ozikwate oziteeke muzizo otandikirawo okusaanawo. Okitegedde? Kati ndowooza tugenda ku kituleese. Nze ng'omuntu nina ekibuuzo kyange kye njagala okukubuuza. Ekibuuzo kyange kiri nti Haji waliwo omukyala ejjo yansanzaawo ku Papaazi n'aŋŋamba yalaba puroguramu eyo n'amuza n'omusajja oyo mugamba atunyonyole bulungi mu kibuga buli alowooza okukola ku bizinensi kulunda ngoye z'abaana amaduuka amasimu biki
buli omu alowooza agenda mu kibuga buli omu alowooza arcade omuntu bw'omugamba n'omugamba kikole ku kitundu ky'otandikaga n'abantu bali gye bali mwaba wangaalira mu kibuga awo kitwala ki omuntu okubeera ne bizinensi newangaala mu kibuga awo mu arcade kuba nebyo netubiwuliramu eddogo biki byonna ne tutya ekibuuzo sikitegedde bulungi ddamu ekibuuzo ekibuuzo kiri nti nzigulawo ntya bizinensi yange mu kibuga nga ndi mu arcade omwo nenkola mwe mukoleramu mwe mukoze mutya nina kuyingira nga neeganze nina kuyingira nga nesiyayirizi nina kuba ebyabantu betulaba nga bali mu kibuga omwo bo ssente baziggyemu naye omwana n'agenda n'apangisa edduuka nga lya bbeeyi n'ateekamu ebintu mu kibuga ebintu tumanyi lwaki tebitambula kati ekyo kibuuzo kyo tugenda soka tukikozinge kubanga waliwo ekibuuzo kyembadde nsoso funa mu kiri ky'ososo buuza kyembadde nsoso funa nti lwaki omuntu teyandikoze bizinesi ku kyalo n'agitwala mu kibuga kyembadde nsoso funa mu kiri ekyo ky'ososo okubuuza kati simanyi oba ne kino nakyo kiri valid okyogerako kiri valid naye kiri sinze nkibuuzizza nga bwobadde okifu anti kiri omukazi yakibuuzizza kati naye tusookere ku kino lwaki omuntu yandikoze bizinesi ku kyalo oba lwaki omuntu teyandikoze bizinesi ku kyalo kwabeera kati ekisooka nga bwe twagamba luli bwe twagamba nti omuntu yenna bw'oba onaakola bizinesi soka ogisome osome bizinesi ofune tayimu mu bantu abakola bizinesi eyo okole ki ogisome tokola bizinesi lwakuba nti bw'ozze n'otuula ku dduuka lya alani n'olaba nga asaba kino oli asaba kiri mpa wayipu mpa kino n'ogamba nti kitegeeza ebintu bino bikola ki bikola soka otuule onoonyereze ky'oyagala okukola bwe twali twogera omulundi ogwasooka twagamba nti n'akamu ku kakwakkulizo okukola bizinesi enaalama gw'olina okuba nga oyagala bizinesi gwagikola ki nga bizinesi gy'okola ogyagala oba okitegedde kakati ekisooka lwaki omuntu tekyandibadde kirungi kukola bizinesi ku kyalo naddala ku kyalo kwazaalibwa kati bw'oddira katugeze edduuka eritunda bino ebintu ebikozesebwa ewaka buwunga sukaali muceere sabuuni butto ebyo n'okola ku kyalo kwozaalibwa onaagaana okuwola kojjaawo oyinza okugaana okuwola kojjaawo era ekyokubiri okakasa nti kojjaawo bwona amuwola ssente ezo anadda n'azisasula mu budde okimanyi ne maama ogenze wali kojja tutandikire eri ewala tutandikire eno mu beewala kubanga bw'obanga togenda kugaana kuwola kojja kitegeeza tosobola kugaana kuwola maama tosobola kugaana kuwola taatawo ne baganda bo oba okitegedde kati eyo yemu ku nsonga lwaki abantu balemesebwa okukola bizinesi ku byalo era okukola bizinesi ku kyalo olina okuba nga olina omutima omugumu ogusobola okugaana okukola ki okuwola okitegeera ezo bizinesi ezisinga zifiira mu kuwola ekyokubiri abantu b'okuze nga bakulaba abantu b'okuze nga bakulaba buli lw'okwata bizinesi n'ogiteeka ku kitundu okwo kwennyini twandirowoozeza nti abammanyi be bagenda okumpagira bakole ki banguleko ne bennyini bano bagenda kukwatibwa ensaalwa nga nze bakyandaba mu eji eri eya wansi genda otuleetereyo kino mulinye muwanule ku ffene mulyeko nga bakyakulabamu eyo eji kati abantu abamu bajja kuzimba emitima olw'okuba nga balaba otandise akaduuka nga akasaaga akaduuka kakuze okitegeera kati ogenda okwesingana ng'ofunye empalana ku kyalo ku nnyini kwokola ki kwozaalibwa ekyokubiri neighbor oba omuntu omulala asobola okujja ne yeewola n'omumma n'agenda straight ewa maamawo omwana alani muzibu nengenda batuwoleyo kiro y'omuceere n'agaana nga nabadde nina abagenyi nabadde nina ki kati ate ne maama we ayinza obutakiraba mu bizinesi sensi n'akuyita buyisi n'agamba alani lwaki otuswaza mama gundi omummootya mama Brighton omummootya nga tuwangadde naye nozo kitegeera kati zezezimu ku nsonga lwaki omuntu yandiganye okukola bizinesi ku kyalo ekyokubiri kati bw'otunuulira ebyalo ebimu ebyetoolodde tutunuulire Wakiso Nansana Kawempe
ebyo byetoolodde ekibuga gwokimanyi nti nno omuntu ava ku kyalo n'alekawo edduuka eritunda amasimu ku kyalo n'alinnya n'ajja ku Mutaasa ekyo kimanyi nga ye wanu ekimuwa mu bwongo nti eno ku kyalo baseera ate eri mu kibuga tebakola ki tebaseera afazali kateeke mu transport alinnya agende mu kibuga afune simu gyakola ki n'alinnya omutwalo katugeze n'essimu bw'abanga eno essimu yandigifunye ku mitwalo 2 n'alinnya omutwalo n'ajja mu kibuga ne bagimuguza ku 18 oba 2 naye kati nga ye awulira ekyo kyakoze ki kyatebenkedde nakyo oba ntegedde bulungi so tuyinza okutunuulira ebyo ebitono nti n'abantu bo bennyini basobola okulinnya oli n'alekawo itemu yennyini gy'otunda n'agenda n'agigula ewalala n'amala like for instance aguze essimu agiguze mu kibuga ate bwajja like n'alemererwa oba okuteekako data oba okukola ki n'ajjeewo Alan n'agamba Alan mbadde nsaba onnyambeko ontererezeko gundi onteremu bu VPN bwaganya okukolamu manyi nagenze mu kibuga tebaginsedde nno nagenze mu kibuga naye naawe ogiyina ozitunda era aziraba negwe oyogedde kantu akuba era kabadde kanze mu bwongo lwaki emikwano gyaffe tegitugulaako kyokka nga mikwano gyaffe nnyo mukwano ko takugulaako muganda wo takugulaako maama wo ayinza okuba takugulaako naye ate mukwewola batwewolako eyo ye system y'abantu abasinga nti gwe bw'aba ayina kashi takugulaako oba bw'aba akuyambye n'akugulako ayina kunyigiriza nnyo okitegeera ate bw'aba nga ayina ssente azikuyisaako n'azitwala ew'omuntu omulala n'agenda n'agula ku jjoze lwaki babwe kityo oba gye emitima egitaagaliza simanyi ekyo kyo simanyi lwaki bwe kityo bitambula olaba Alan nze namukwano gwange ali awo alina forex bureau naye akimanyi ne bwe mpita ku forex bureau zonna nga bali wansi lwakiri ngende ewuwe ne tukayana n'ansalirako era ebiseera ebisinga mugamba ne mugamba tweyitamuko ne mugamba mukonze ntambudde okuva ewa Kisekka nzise wali ndabye bali ku 368 wali bali ku 369 wali bali ku 367 ne mugago lwaki onsabe 3 nsaliraako nene making sure nti transaction inji wadde ye obo kitegeera kati nze ekyo nkirina nti omuntu Alan bw'obanga omuntu mukwano gwange making sure ngula kuggwe ne bw'oba onsedde lwaki Alan waliwo we nafuna obuzibu mwe bantu abagenda okusitukiramu okunyamba okitegeera nti bw'owulira nti Haji Musa afunye obuzibu ne bw'oba tosobola okunkubira akasimu nga Haji Musa munaye mbiwulidde naye lwakuba ndi bize biki naye kankuweerezeeyo omutwalo ogwo okitegeera ate omuntu omulala kyatagenda kukola oli omulala gwekola ki kyatagenda kukola olunaku lumu waliwo omuntu gwe twali naye era ne tugenda ew'omuntu oyo nga twagala kusindika ssente Dubai kati ssente zaali nnyingiko ono n'atuseeramuuko ono gwe mbadde njogerako n'atuseeramuuko kati oyo gwe nali naye n'akubira omuntu omulala bw'akubira omuntu omulala nga rate ye eri wansiko kati bonna ne bajja omulundi gumu ne batusanga we twali mu banka nga bakimye ssente bombi kati nangamba gundi yatusedde kati mbadde mpise gundi ne muzze ebbali ne mugamba naye nze ngamba yadde gundi atusedde tukole ne gundi tukole naye nambuuza lwaki ne mugamba omusajja oyo omulaba okimanyi nti nno tuba tetulina ssente ne tumukubira essimu n'atusindikira ssente nga tetulina ssente ate n'atubanja ne tumugamba linda mutaka lwe tumuwa ssente ze ne mugamba kati bwe tuba nga tulina kashi essaawa zino lwaki tetukolagana naye nanga kati ngenda bakola batya ne mugamba kati gwenze kindekere nkwasa ssente okitegeera era bwe yankwasa ssente ne mugamba kati gwe kyoba okola oli mugambe nti nze nnyini ssente nti naadde empisa ono nga simanyi nti ye yayise okitegeera nga simanyi nti ye yayise oli bwe kityo bwe twakizannya naye nze namutuuza ne mugamba nti omusiraamu ono atuwola okitegeera kakati tewali nsonga lwaki essaawa zino tulina ssente ate olw'okuba gundi ye rate ye eri waggulu
ate sente tuziwa omuntu omulala okitegedde kati ekyo nze nkirina Alani bannange nammwe abali mu comment section munyambeko oba okitegeera omuntu takugulaako talina kyakuwa kati nze kanku example naffe mu bizinensi yaffe eno tudiringa nnyo n'abayimbi omuyimbi wabanga ali ku foomu nga yayina akati mu interviews wano nga tubanoonyaako amawulire bazibu bakufuna nga yali ku top bazibu era bannamawulire buli omu abaakaba waaye gundi bwomufuna nedda gundi yannemagundi gundi bwomukubira takwata masimu werere naye omuyimbi ng'aweddeko anti omuyimbi nga aweddeko nga talina luyimba abeera bw'ati abanga abogoota mwana wa maama Alani Cruz wangisebo oba muwala gamba mwanyinaze oba kyebaliko ssebo nze bampita Raga gundi mbadde nsaba yaawo ka interview yawo watunakolamuko muganda wange byonna ebyatusobako binsonyiwe byonna bireke nina manager we yali yampuddiisa bantu bangi bagenze baŋŋamba naye muganda wange ate kati nakyusizza buli kimu management byonna abaana bwe najjaawo ngenda bakulaga n'omuwa n'addamu n'akuba n'akwerabira Alani muganda wange nali badde nkukolera naye muganda wange kati sawa zino nakeebaka nakadde ewaka so kati bizinensi zino oba weebuuza omuntu ono ajja ku dduuka lyange ne tukuba olwali bw'aba ayagala okwewola fiizi z'abaana be ngadda yakimanyi mba ne ssente oluusi muwola amanyi business aba muno kankubuli something funny something very funny okimanyi osobola okuba otunda scholastic materials ne batabikukulaako n'owola omuntu sente ez'okugula ebintu by'abaana okudda ku ssomero n'okamuwa ng'agenda gula byakuzza abaana ku masomero ng'obirina n'akwewolako n'agenda n'agula ewa Musa n'abigula ewalala naga olina kusanga bannange obadde olina zino peeni olw'okuba omusanze ng'agula bannange okirese bulungi sente gwozimuwoze naye n'akulaga nti nebyagenda okugula tabikuguzeeko agenze n'abinoonya ewalala mama wange bamuyita Adija Naggayi ali awo Nakasero atunda adiweya byaŋŋamba alina mikwano gy'emikyalo eyo mu akeedi eyo bakolagana bulungi nnyo bali mu bibiina bakola naye oli asitula ekizimbe nga bulijjo ku dduuka lyo ajja ne mutulawo olweggulo ne muli obunyama obwokye ne muli enseenene ne mulya biki owulira ng'akimanyi olina taapu ennungi ate eziri ku mulembe n'empya ne tiles ennungi olina sinki ennungi olina biki omuntu n'agaana obiggulako bwe bali bannayuganda era nze nawulyako agamba bannayuganda tebaagaliza bannayuganda bannaabwe naye bw'amala obbissaamu nga binyweddemu ng'akuyita Musa jange ogenda olayo ku nnyumba yange bannange oba banteereddemu sooka ojja olabe mwe bamanyi ng'ogenda ngomuga naye buno obutaapu mbulina okakasa naye nga buli jjajja n'atuula ku dduuka lyo kale bannange nanoonya butaapu obwo kati abantu mu bizinensi ekintu ekyo kyannemutegeera era abakomentinga bambuulire lwaki omuntu mu bizinensi omuntu mukwano go takugulaako n'akigula ew'omulala ate bw'afuna obuzibu ku kyaguze ayita ggwe ako nako kankakwongere kyenagambye luli nti singa omuntu agenda katugeze otunda amasimu nejjoza atunda amasimu nange ntunda amasimu kati Sharifu yazze
Sharifu n'agaana okugula essimu ku ggwe n'agaana okugula essimu ku Jose n'ajja n'agigula nze singa afuna obuzibu bwe musumbuwa ala nijoli waggulu eyo nzije ng'atandika okuloopera munaye kakati olaba nagenda nengula ku musa essimu naye musa essimu gye yampa first of all yaginseera bangamba yaginseera okitegeera kale nze nagamba njaga radio y'ommotoka noonya ssente n'ekiba kya buli azaamaanya nnyo enkya n'osanga radio empya mu mmotoka nagamba owaye akafaananyi akali ku WhatsApp ako kalabye te nina radio wano omanyi bintu bibiri byanjawulo osobola travelinga n'ogisanga eyo n'ogigula naye okujja n'okigula wano nga walayi waliwo munnaakirina kale at least si mu bubi mukiine kakikuseere ofuneyo weekwasa woonaagambira najja naye maama olaba ekyo kyoyogedde waliwo omuntu twatambulanga naye ku nnyonyi era nakati akyaliko katumwa akati yajja ku dduuka ewange ekyali kimuleese kyali kirala nangamba bulijjo ajja otunda rediyo zino ne mugamba nti yeeze ntunda nangamba njagala kunteera rediyo mu motoka yange ne mugamba naye ate gwe omuntu asiiba e Dubai kankulagirire woba ogikola ki woba ogigula ne mugamba wano ngenda gikuseera leetayo haja amazzi ne mugamba kankulagirire woba ogenda ogigula e Dubai ojja gigula ogireete wano abaana bagikuteeremu nangamba njagala gigula ku ggwe nangamba bwe naagigula neegaana sijja gizaayo wa eri naye gwe we nabangi kuguzeeko wano ojja kukwatibwa ensonyi okumpa ekifu era n'amaliriza ng'agiguze ku nze ne mugamba kati kye tugenda okukola kyangu ngenda giguza ku bbeeyi y'e Dubai naye bwe tunaabeera e Dubai ffenna nja giggula ngikutikke ogindeetere nenze wano ngenda gikuweera ku bbeeyi yaawa era ne ngimuguzira ku bbeeyi y'eri omwana n'agimuteeramu n'asasula ssente ekyo n'ekikola ki nekivaawo kati ekyo tuyinza okikomyawo ne tugenda ku kiri kyewabuuzizza nti lwaki abantu bakoze batya okubeera ne bizinensi mu kibuga mwababadde nazo mukoze mutya onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet engazi obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne DSTV ssaako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 726 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty ekisooka gwe mu kibuga pozi obadde mu bbanga ki ekibuga nkimazeemu ebbanga ddene naye ate ekibuga nkimazeemu ebbanga ddene ng'ekibuga naye ate ewa Kisekka wo okukolerawo nti kati ndi mu wa Kisekka mwenkolera guno omwaka nkutte gwakuna naye nabeerako mu kibuga ku Majestic nga ndi mu computers kukanika computer software oyo engineering biki ebintu ndubwe bityo typing and printing na kibeeramu nk'ekibuga nga nkola egyo emirimu era ne malamu ndowooza omwaka nga gumu ne mbeerako mu kibuga ng'era ntunda masimu twalina ku gundi ekibuga oba bakiyita Jesco ekirinaanye paaka empya beauty center ekyo nga bakakiggulawo ffe twakiriko nga kyakasooka ekyo ekya yero ne paaka empya ekyaliyo weeri naliwo awo nga tutunda masimu tutunda accessories ezo bwe bityo
actually twali ku kizimbe ekyo kyennyini nga bakakigulawo ne tusabrentinga toilet yaakwo toyi nga ffe tugisolooza nga tugisasula by then oba twali tugisasula ezo 2 twagisasula million 2 naye nga tukolamu 7 twasasula million 2 nga rent, yes, nga rent waayo naye nga ffe tukolamu emitwalo 7 omwezi kyokka nga omwezi mukisasula million 2 kati nga toyi yamekameka toyi yabeeranga ya 2 kati nga mutereka bibiri ebyo nga tulina obitereka twagipangisa emyezi gyali 3 million 6 nali ne kyali wange awo gwe nakunyumizaako oyo Shabani gwe nali naye ne tusabrentinga toyi eyo ne tugiteekako omwana tukusooka omwezi ogwasooka twali tumanye omwana yatubba naye ekizimbe kyali kipya twali tumanye omwana yatubba ne tumuteekako mbega paka twakakasa nti omwana yali takola ki tatubba kati ekibuga tukibaddemu tukiwangaaliddemu tukikoleddemu kuva ku 10 aha tukikoleddemu tukiwangaaliddemu ekibuga ne tubeerako mu kusabrentinga nti edduuka ddene n'osabrentingako ka unity okitegeera era nze we nakoma naye ngamba siddamu kusabrentinga dduuka akantu ako kannema okutegeera nti edduuka liba lya nsonda nnya bweziti eno erimu nnyiniyo wano balaba oti ku mulyango guno ogweno n'omulyango ogweno ku luggi like okuvanga ku luggi paka nga wakati kati awo kisinziira amasa ge bakubye waliwo apangisa amasa 2 waliwo apangisa amasa 4 kyentegeezako amasa 4 okitegeera nga gatambula bwe gati bagakuba obubox kamu bubiri 3 4 kati kisinziira kati waliwo ali awo neno side ne wajja ne wabaawo mulimu ne wabaawo abali wakati wano ne wabaawo n'abali mu nsonda oyinza osanga nga edduuka ddamba lirimu abantu nga 6 oba 8 nti waliwo najjo pangisa wakati wano wakati okitegedde bano bali eno ku bisenge bwe bati ne wabaawo n'apangisa wakati wano bwe wati bana ebimbuzaabuza kubanga ffenna aba n'abalabi tuyingira amaduuka ago ffe tuyingira kimu dduuka era kati waliwo ekintu kinjagala weetegereze bw'ogenda mu dduuka nga liri subrented nga balirimu bantu bangi banjawulo be boba owulira abayita kasitoma nkuyambe ntya kasitoma nkoze ntya naye bw'ogenda mu dduuka nga edduuka lyonna lya muntu omu tebatera nakufaako okitegeera ekyo njagala okyegendereze ndowooza kati okitegeere nti ekibuga nkiruddemu luumu emu omuntu buli omu asobola okuba nga asasula emitwalo 55 nga mulimu 6 nga mulimu 6 naye zivaayo kisinziira buli omu enkolaye naye nga ndaba bakola teamwork tomanya nakumanya nti bino abijjewo olyo anti naye kati gwe wano gwe nga agenzeewo obugenzi osobola okulaba nga teamwork actually olina omuwala gwe waleetako wano yani Sophie Shu yani oyo yatunda engatto Shivazi Shu wawulira ekigambo kye yayogera kye yagamba omuntu gwe yali naye ne mu dduuka ng'atunda engatto zaate n'amala nazzaawo byebyo bye babeeramu okitegeera kati nalabako lumu omuntu ku makya ng'aguddewo edduuka n'akwata edduuka lye n'atandika oddiyiwamu amazzi ga lukuya nga ebintu agenda abimansira bw'ati amazzi ga lukuya omanyi aba atangira majini ekyo kiba kitegeeza ki okitegedde kaakati tuddeyo ku kibuuzo kiri kye wabuuzizza muwangaala mutya bizinensi zitulabye mu kibuga kati kino abantu kye baba basooka okutegeera alani ekisooka teri bizinensi erimu ssente teri bizinensi erimu ssente ate teri bizinensi etalimu ssente ekigambo kye tuba tusooka nakyo okikkaanyaako teri mulimu gulimu ssente ate teri mulimu gutaliimu ssente naye ekisinga obukulu gwe mukisa Katonda gw'aba akuteeredde mu mulimu gwokola buli bizinensi gy'olaba ebuuminze waliwo agiyina nga yagwa nga bizinensi eyo yagwa okitegedde bulungi oba tulina ekigambo kye tutera okukozesa nti gwe buli kyengera ky'olaba ky'ofunye Katonda atalina gw'aba akiggyeeko
kankuweko ekyokulabirako nti gwosobola okusanyuka wano nti ozadde omwana nga waliwo akaaba afiiriddwa omwana gwe n'osanyuka nti oguze emmotoka nga waliwo akaaba nti emmotoka ye bagibbye oba abaana bagimazeewo ku luguudo kati kigambye nti teri mulimu gulimu ssente ate teri mulimu gutaliimu ssente wabula Katonda ateekamu buteesi mukisa mu mulimu ogwo ogwokola ne gukulamira kitegeerekese kakati sigenda kutunuulira nnyo bantu biki bye bakola mu maduuka gaabwe kubanga byo bye bakola bingi ebikkirizibwa n'ebitakola ki ebitakkirizibwa abantu bakola ebintu bingi okuyimirizaawo amaduuka ago nze si bye ngenda okutunuulira naye nze kye ngenda okutunuulira kyetwanditutenga ekirijjeno nti ekisooka Alan nga tonna seetinga bizinensi mu kifo kyonna sooka ogenda olambula ekifo ky'oyagala okukola mu bizinensi katugeze akeedi ogenze ku akeedi olambula akeedi weetegereze olabe abantu abaliwo batunda bintu ki abalimu abatunda batundira ku levo ki ba retail ba wholesale okitegedde kubanga ojja kukola ensobi ogenda opangise ku akeedi ng'abaliko bonna ba wholesale gwe wa retail ogende ku gundi okwo oba tojja kukola okitegeera kubanga bwe tunasanga nga katugeze buno obusaati aba wholesale babutunda ebiri kitundu aba wholesale gwe wa retail ogenda katunda mmeka tegezo ina tunda esatu kitundu because ogenda kusuubula mu bano kati awo tewaba watuufu wakola ki tewali business kugwa wa retail okitegeera ekyokubiri waliwo ebintu bye tugenze tulaba okusooka tubadde nga tubiraba bweru naye kati ne wane waffe bigenda bijja nti bw'ogenda mu nnana bali mu ngatto na nsawo z'abakyala okitegeera kati tusobola kuddira bali boolaba nga bo ekizimbe kyonna ne bw'okitunula otya bali mu ngatto na nsawo z'abakyala gwe n'ogamba nti aha kati nsobola okugenda awo ne ntundirawo obucupa okitegeera nti eyo n'ovaayo ne tugenda katugeze nga ku eno oba galeria oba Gazalandi ezo bwe zityo n'obasanga nga abo bali mu nviiri buviiri biki ekusinga bwe bityo gwe ate n'ojja n'okugundawo ekintu ekirala nti gwayagala okukola bizinensi soko studying ekifo bw'omala okuyiga bizinensi gy'oyagala okukola ekyokubiri studying omanye bizinensi gye ngenda okukola ngenda gikola mu kifo ki ogenze mu akeedi y'abakateni gwe otunda ngatto oba otaddemu engatto gwe oba weekubye ekigo gwe kennyini oba okitegeera ewa Kiseko omanyi batundayo speya oleeseeyo engoye nti tojja nakusangayo muntu azze mpozi ng'engoye z'oleesemu oleese enkadde era abagenda ozigula beba ababeera omwo kubanga ne client agenda ewa Kiseka ali mu kuyingira mu maduuka gali ewa Kiseka obwongo bwe makanika ali mu kunoonya kyuma tali mu kunoonya mpale tali mu kunoonya ngatto era ojabeerawo n'empale zo okitegeera ogenze mu kifo emasaka omanyiyo bulungi sinyo naye nga mmanyimu omanyiyo wali okutteko olwo oluguudo olugenda eviira Vira Maria wano wookyamira bwoti ndabalulabe basinga kutundako ki ku luguudo okwo basinga kutundako ki simanyi nnyo Masaka ngendayo bugenzi era bw'oba ogenda olaba naye mbuuze Lukaya Lukaya tuveeyo kati nekinjagala okuleeta bw'okwata ku luguudo olwo bwoti anti bw'oba ogenda bwoti bw'ova ku luno olwo oba lugenda mbalala n'obulanchinga bwoti awo obulanchingira ovuga ekkubo eryo paka eri ku kigo bizinensi esingaawo yonna batunda mbizzi yonna bizinensi esingaawo ku makubo batunda ki mbizzi kati gwe ng'okwata omudaala gw'empuuta nga naawe oguteeka mu kifo ekyo oba ogenda kukola ddala okitegedde kati kyekyo nti waliwo ne supermarket ezimu ze tugendamu n'ogamba kakati ono wa supermarket yeno ddala yagitegeka atya n'otunula mu fridge wano ne bakulaga nti wano bataddewo ennyama y'embuzi wano bataddewo biifu isi owente wano ne bakulaga ne babuukawo ka space wano bwe katikatini oba bakatadde mu bwennyanja oba ki wano ne bajja ne bakulaga nti waliwo bacon wano waliwo pooko
okitegeera muli ne weebuuza nti ddala in business sense ono ekintu kino kiyakoze ku fridge eno ddala anaakola because kati waliwo abantu ngaffe nze sigula kintu nga simaze kusoma ku biki bye bateeka omwo naddala bye bateeka awamu oba okitegedde kati gwe nga tonneebuuza nti abantu bakoze batya okubeera nga babadde ne bizinesi ezo ne ziwangaala mu kibuga ekisooka ekibuga kiri expensive okukibeeramu okukikoleramu one rent is high rent w'ekibuga mungi rent mungi teekako license ya KCCA jangu oteekeko kasasiro tutwala bulungi okitegeera teekako kasasiro bino ebimu ku byenjogera mateeka ebyo byonna n'amateeka olina okubisasula okitegeera sobola abeera n'adduka nga sina license otya ogenda cooperating otya era time etuuka ne bayitamu KCCA tulage license oba tolina license nga bakuteerako siiru kati bw'okolera ebweru w'ekibuga kati oyinza okusanga kati ebweru w'ekibuga nga basasula emitwalo nga between 6 ne 15 nojja mu kibuga batugerekera okusinziira kikyokola okitegeera era mu kibuga n'osanga ng'asasula esente entono asasula emitwalo nga 25 oba 3 mukama okitegeera lwakuba ziba za mwaka ebyo nga ziba za mwaka kati nze nkubalira ekyo ekibuga nkulaga nti bizinesi y'ekibuga nzibu mu kibuga bw'oyingira ekibuga ku makya first of all oyina mu transport bw'oba weevuga mmotoka ekitone nnyo emmotoka yo tugibalire nti enywa emitwalo egi 5 kakitegeeza sooka obale emitwalo 5 egy'emmotoka okujja mu kibuga n'otuuka mu kibuga mulimu breakfast achayi abasinga banywa chayi n'akatogo oyo ye mwavu ow'akacapati asinga balya katogo ne chayi muba mukyali awo lunch ng'eyingidde lunch eya layisi mu kibuga ya 15 okitegeera olw'eggulaawo ewabaawo abaana abayisaamu obunyama abayisaamu fruits abayisaamu ki ow'amazzi obunyama abaana b'obunyama bookya obunyama bukuba akawoowo oba okitegedde kati nti omuntu yenna yeewaddeyo okukolera mu kibuga ebyo osooka n'obirowoozaako nga tonalowooza ku ssente z'ogenda kukola ki z'ogenda kukola eyo ye competition gy'osooka okulowoozaako nga tonalowooza na ku ssente z'ogenda kukola otuuka mu kibuga kati mu kibuga mulimu abayiribi gwekimanyi nti abayiribi abamu bakola okusinga ab'amaduuka mu kibuga nti Joza ajja kujja nti oyagala ki nti njagala paasi wururu adduke ewuwo omuwe paasi afulume nayo ng'omugambe nti yammeka nti yeena kitundu yagenda agitunda 7 ajjeko ezize akuleetere n'ekitundu kati Joza agenda okunnyuka okusinziira ebintu byayiribye nga gwe temwenkana olumu weesanga ng'oyinako n'omukozi kati oyinako renti w'edduuka abakozi babasasula ddeire kisinziira gwakolera ayinza okuba wa ddeire ayinza okuba w'omwezi naye on top of that ne wabeera nga wa mwezi weesanga ng'olina omuwa transport owa buli lunaku oba ekyemisana oba byombi okitegeera kakati oyinza okuba oyinako renti w'edduuka oyinako ne store lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu ababeera ne store be bano abatunda mu quantity nnene anedda n'ekyo olimbye mu kibuga buli omu alina store ewa mu kibuga buli omu alina store nga yabwereere ffe ng'abaana bw'oba ogenze okunoonyayo ebintu n'ogula buli mwana gw'otuuka akakugamba kaŋŋendeko mu store alani buli kyowulira kituufu gwe buli kye bagamba kituufu kinnakugambye kiri omwana ayiriba ye kyayita store yedduuka lya Joze lyagenda ogendamu ajjemu paasi ye store kati nze njogera kwono ow'edduuka ng'alina store gwekimanyi nti no store esasula license nnene ate okusinga edduuka noonyereza binoonyereza obitegeere kati omuntu yenna ali eyo alowooza nti agenda kukolera bizinesi mu kibuga sooka olowooze ku bintu ebyo abantu abalala balina ensobi omuntu ajja n'akola edduuka ye n'alowooza nti agenda kutundira ku reeti y'emu n'omuntu gwasanze mu kifo toyinaamu kirayanti mu kibuga toyinaamu nti oyinamu kirayanti wuuno nti oyina bakirayanti ababo baabano
ozze oli mupya wanu tonnayiga na price nti omuntu ajja kujja alamuza ekintu kye watadde mmasa gwe kennyini nyini otandika okwata essimu yo otandika okunoonya receipt gundi sente ze wasuubulirako olabe zakugambye oyitawo nga bw'otyo kyanoonya nga kasitoma yatambudde dda kati awo ng'olina omukisa ng'omuntu wazze ku dduuka alyo talina bamuyita nti waliwo abantu abamu kiraya nti najja olaba nga ababodaboda we babeera oli walaba ng'olamuza wa bodaboda nga naye ajja ng'ayimirira eno ebbali we mulemaganira bw'ati nga obadde ogamba otya bw'abanga badde awulira ssente oli ze mulamuziganyiza n'oli agamba nyongerako 10 nkutwale kati n'ebyo ekyo ekikono nakyo mu maduuka weekiri nti oba okyalamuliza kasitoma oli n'amuyita jangu nkuwe okitegeera kati ebyo byonna ng'omuntu era nze sijja kugamba nti no abantu bakoze kino okusitandinga amaduuka gaabwe ne gabeerawo kubanga buli omu yamanyi kyakola buli omu yamanyi ethics ze zakozesa buli omu yamanyi kyakola mulimu abalina customer care ennungi ng'ogenda ewantu ne woba ng'ogenze kulamuza bulamuza customer care yokayoka gye bakuwadde neekuleetera okugulawo ekyo bibambi boogera bulungi waliwo omukyala gwentera okugulako gwe natera ng'ogulako engatto okuhaamu awo nga bw'otula mu dduuka lye ery'engatto sneakers biki bw'ogenda sawa za lanchi ng'ayita owa chips nga mugamba ng'akubuuza Alan Cruz oyagala chips bakuwe chips bateekeko ji oba bateekeko liver kati andi oyo yali amanyi nti ddala ogenda ggula nedda ng'akikolera abantu abajja mu maduuka ge eri abantu olaba kana akacupa k'amazzi olooza kameka nange nakikolako nga ngaba switi nedda va ku switi olooza kana akacupa k'amazzi kameka ka 10 omuntu abazze ku dduuka lyo ng'atudde ng'olina gw'okolako n'omugamba gye baleko ssebo n'ogamba omwana omugamba Jessica omwami omuwe ku mazzi ne bamuwa akacupa kano n'akeesumulira bw'ati oza omuntu oyo awulira ati awo era tosobola kuvaawo ate ffe ekyo twakikozesanga nnyo ne Dubai nga tugenda ne tunywayo bukyayi maduuka g'abo abapima zigomesi nga muba mutambula oba enjala nebaluma nga mugaa tugende tusoke tunywe bukyayi ne mugenda ne mulamuza ne mugenda ne babawa bukyayi awo ne mumala okunywa bukyayi ne muyitamu twabikozesanga ebyo kati bw'oŋŋamba bw'otyo ku kya bizinensi buli omu alina ethics zakozesa yes buli omu alina ethics ze zakozesa niwaliwo ajja okwogera obulungi Alani nga talina kyakuwadde wabula ayogere bulungi agamba kakati olaba kasitoma kati obadde osiimye eno essimu naye ate eno bw'ate bw'otwala eno yeeriko ejjakerere naku sweet talking anoga okitegeera ne wabaawo n'amaduuka gojja otuukamu bakutunuulire ng'olinga abuze era nze bwe ntuuka bwe nti nenyimirira mu dduuka abalirimu ne bantunuulira okumala eddakiika ezo sigulaawo ffe twakola mu butale kwa mama nga akola mu katale eyo kitintale nze nkuze ndaba bizinensi emu yokka gyera gye mmanyi obulungi mu nsi muno ezibayo ezo bizinensi z'emikono kulenga nnyaanya nzimanyi bulungi era akatale nkamanyi bulungi akatale nsobola oyingira akatale nga ne bampa omudala gw'ennyaanya ne ngubeezaawo naye abantu b'akatale abo mwabagenzeeko mu butale osobola okwebuuza ekibuuzo kyekimu bano abakyala bawangalidde batya mu butale abakyala b'obutale abo balina omuze ojja mama wange yayina ng'omuze kwe nagulabira ojja n'ogamba bampe ennyaanya za 5 bampe obutungulu ba 5 bampe cabbage 2 bampe watermelon 3 bampe gundi n'omuwa lisiti n'akebera naga kawo nno sirina naye maama akwata akatebe n'akuwa n'agenda eri ewa maama gundi n'afuna kawo n'amuleeta n'amuteekawo naga osabye bamiya ono gwe nnina mukadde n'agenda ew'omuntu n'amugjayo n'amuleeta kati kyanjigiriza bizinensi eyo neŋŋamba era mu bizinesi kyampa nti towa client wo buzibu tomutandika mutikka mirimu ate omugabe bamiya wuli eri genda olyakuwe kubanga eri gy'olaga
gyagenda okuddamu okulabira ennyaanya ennungi gyajja okulabira akatungulu akalungi oyinza okuba olina ebintu ebirungi naye oli ayinza okuba maybe oba oli awo ayinza okusinga akalimi ate n'ekirala kikino n'ekino nakyo kitegeere kakati nze nakolako ku mulimu gw'obwakatumwa ogumanyi guno soogwo gw'okuzina guno batransporter kagende kadde Dubai Kampala ogwo gwa Sebbanga nagukolako naye Alan webukeera ku makya nga tolina visa nga totambula n'otuma Jose n'agenda n'aleeta ebintu bya client byo Jose n'amala atwala ebintu bya client wo ewa client wo oyo client mwerabire kati client wo oyinza okuba obadde wamutuninga nti omuleetera emitwalo egyo esatu Jose n'atwalayo ebintu client namuga ekikulu nammwe museera nnyo biki ko ya mami ebiri kanaana gwoba ogenze okitegedde gwoba ogenze kati mu business sense gye tulimu tuli mu mbeera ng'omuntu bw'omulaga client wo client toddamu kumufuna yensonga lwaki mami wo akwata client n'amutuuzaawo ku mudaala gwe ye n'anoonya ebintu client byakola amwasizaayo n'akatunda okitegeera kati mu ekyo oba n'amususiza omuyembe ekituufu mu ekyo maama aba yeetangidde bino yeetangidde client ono okulaba nti ate because ayinza okuba ye ennyaanya zimuguza 5,000 omulengo n'agenda wali ne bazimugamba 4,000 naye nga bwe bamugambye 4,000 wansi baziziseeyo envundu ate wano maama yazironda n'amanya nti kati nze strength yange egenda kubeera nti client muwa birungi byereere kati ajja genda wali bamugambye ennyaanya za 3 oli omukazi nga aseera azitunda 5 naye nga tamanyi kyatwala wansi kikoze kiri kitya nti ojja kulaba nti maama wo ne waba ateeka ennyaanya mu kaveera bw'alaba eyeenyiza agijjamu n'agizza ebbali oba n'amugamba eno nno gy'otandikirako okitegeera oba n'agimuteramu ng'ennyongeza okitegedde kati maama wo kwata client n'amutuuza wano ebbali one yeetangira client we okufuna like nti ne bano babirina ekyo kimu ekyokubiri omuntu buli lwatambula n'ava wano ewuwo n'agenda ewa gundi omulala tomanyi bigambo ono biki byamugamba okanda kulaba ng'omuntu eyali ajja n'avaamu n'ajja ewuwo asigala mu mmotoka n'akubira oli olwokuba kati ate okulaba maama wo okumulaba nti takyamugulako akubira oli amukubira ajja namugamba ntegekera kino nekino mugenda okulaba omuntu abayitako n'akaveera n'agenda ku mmotoka oba okitegeera gwe okimanyi nti nno abantu abamu ab'akatale bw'ogenda mu batunda amatooke abaako ne bakirayanti be bamanyi nti nguza Jose nguza Sharifu era gundi ajja ku lunaku gundi kati n'abaako n'abalala kati gwe tasobola kuwa ttooke lyengedde bagayita g'ekyengera gwe tasobola kuwa ly'ekyengera kankufunire n'ali kufunira ewalala naye nga naawe ogalaba agakola ki agayinawo naye ng'agamba Alani bwe namuwa ery'ekyengera tajja kudda kati bano bayentera ettooka awo basuuliramu eryawa abatali bakasitoma be balubeerera so kati gwe nannyini mulimu Alani gwe nannyini dduuka gw'olina okuteekawo embeera okulaba nga bw'oba ofunye kasitoma ono omusigaza omunyweza okitegeera kubanga tujja mu katale kati ewaffe price keepinga on ng'erinnya nga bwekka ng'erinnya ngebwekka niyo manyi ekireeta ekyo kiri nti oli buli lwagenda okusuubula n'agamba nti mbadde ngenze nga Android radio bagitunda screen yo kabagitunda $3,000 ye bwagenda okusubula ayagala aleeteyo screen ng'agenda gitunda $20 oba 25 asooka abasike bonna bajje badde ewuwe nti waliwo ne abalina ekyo ekintu gwe nawulira asomesa yali asomesa abantu nti bw'oba otandise edduuka n'olaba katugeze nga munno sukaali ensawo ya sukaali because ensawo ya sukaali teriko 15 kati nga ye agamba nti gwe sala sukaali oyo olabe nga at least amagoba ofunako 4,000 naye nze mu business sense nendaba nga kiba tekijja
gwokusika abantu nti olwokuba osazeeko wano ate omaliriza okola loosi. Omanyi lwaki? Ogenda kusala price y'ekintu kino ky'otunda. Naye nga ku market mukigula kyekimu. Osobola okusala n'otunda n'ofunako 4,000. Wano Uganda we yatuukira noddayo okusuubula sukaali yennyini gwe wasuubudde wiiki ewedde nga yeeyongeddemu emitwalo egyo 3. Wano ebitta bizinensi zaffe wano e Uganda bingi. Omulundi ogwayita nakugamba kati kankugambe ku muntu ayagala okusuubula bizinensi y'ebweru. Omulundi ogwayita nakugamba nti omuntu agenda n'akwata ssente zino n'ava kuno n'agenda e Dubai okusuubula. Ekisooka ku ssente z'ogenda okusuubuza oyinako tiketi, oyinako visa, oyinako woteeri, oyinako okulya, oyinako transport w'omuli munda. Byebintu ebyo 5. Nojja n'oyongerako omwana agenda okutambuza akatale. Bw'ofuna omukisa ng'omwana akutambuza akatale takuzizika kyekirungi. Naye waliwo okubanga omwana akutambuza akatale asooka kuzizika. Akuzizika kwe kuliwa? Akuzizika ebbeeyi. Ateesa n'egyakutwala. Ateesa n'egyakutwala. Nti ono omuleeta naye tosukka 5. Oba okitegeera. Kati n'asooka n'akuzizika ekyo. Oyo akutambuza. Bw'omaliriza oyina mu transport agenda oderivalinga ebintu. Olumu amaduuka agamu oba oguze bingi, amaduuka agamu gaderivalinga. Because eri transport waaki wa layisi si wa bbeeyi nnyo nga wano ewaffe. Ne batikka ebintu. Bwe bamala okutikka ebintu oyina mu kago. Mu kago awo wennyini ala ntubuliddwa ebintu mu kago. Tubuliddwa ebintu mu kago. Kago zibuze ebintu. Oba okitegeera. Either nga babibbidde mu warehouse oba nga bwe baali batikka maaka tebaagiraba eri ku bintu byo. Ogenda okutuuka eno ebintu tebiwera. Kyokka ebintu we biba bijja tuwaayo kye tuyita parking list. Mubakola ki? Naddala mu URA nga bagenda okukola eyo manifest tuwaayo parking list. URA nemala ekebera ebintu nga tebiwera nga wano ku parking list. Parking list katugeze eraga nti wasuubudde obucupa buno 10. Ne bagenda okukola VA ng'olina 7. Ebula ne buba bwasigalayo eri verification. Ne buba bwasigalayo eri wano oba olina okusasula. Kitegeeza ebintu bino wabijjeemu. Teeka. Anti lwaki tebiwera? Kati nze kankuweeyoko sinaali emu. Twagula ebintu e China. Ebintu bye twagula nze nalinamu ebyange ebyedduuka ne wabaawo gwe twaguliza ebyeddwaliro. Ebintu by'eddwaliro tebaabitikka. Kyokka nze waneno mu kuwaayo parking list nabyo nabikola ki? Nabiteekako. Bwe tutuuka ne tutikkula ebintu mu warehouse ne baverifyinga. Bwe bamala verifyinga ne nkakasa nti ebintu by'abandi tebyazze ne nzirayo ku kago. Ne mbagamba bannange natikka ABCD saabifunye. Ne mbeewuubako nga baŋŋamba kimu tuwe delivery note. Delivery note yeyeeri. Ne mbawa delivery note. Ne baŋŋamba ebintu tubikebera mu warehouse tebiriimu ekitegeeza baabikola ki? Baabitikka. Okitegeera ng'eno ebintu tetwabifunye naliwo nga baggulawo container ne basomba ebintu tetwakola ki? Tetwabiraba. Ne mbeewuubako. Paka nze kennyini bwe nakwata n'ensasula client ne muddiza ssente ze. Waayitawo omwaka mulamba. Kampani eyo n'enkubira essimu. Ne ŋŋamba waliwo consignment bweti ne bweti nti njijjukira. Mulimu ebintu bye wafulumya nga tobisasulidde musolo. Ne baŋŋamba janguuko ku woofiisi ne ŋŋendayo. Ekirungi essimu zino zikuuma obujulizi. Ne mbawuliriza ne baŋŋamba watikka ebintu wayina emizindaalo wayina kino wayinamu ekyuma kyali kya ddwaliro baali bakiyita BCP bino ebikebera omusaayi ebyo ebyo. N'aŋŋamba kino ekyuma URA ekibanja tekyasasula musolo. Ne mbabuuza munzijukira nga nzija wano nga mbagamba nti ebintu byange tebaabitikka. Bwe njogera ekigambo ekyo omu n'akyusa bw'ati amaaso n'akola ki? N'antunuulira. Ne mugamba ojjukira emirundi n'abambuuza wajja ddi wano. Ne mbagamba najja wano emirundi mingi nga mbagamba nti ebintu saabikola ki? Saabifuna nga twakatikkula ebintu nga n'ebintu mu warehouse tebinnavaayo.
nenzijjayo obujulizi nembubawa nembagamba messages zino muziraba ze nabasindikira nga manje ebintu nembagamba essaawa zino bwe muŋŋamba nti twafulumya ebintu byessaafuna okitegeera nenkirekawo naye nga URA ebanja ebintu ng'era birina okusasulwa tebyalabika paka kati okitegeera nti era nazzeemu n'empisaayo ebintu ebirala mu kampani emu era bwe nagenza okukima empapula z'ebino bye natutte era ne banziza mu kintu kyekimu era tewabifunye biri byo byabula bino byo nabifunye because basooka ne bateekawo embeera nga kati bwe bamaze bikusasuza biri eri nga wabyerabira eri n'emaana bijja era baddamu ne babisasuza we biba bizoba ofunye omukisa ebiro oba olina obisasula oba olina obisasula nga nasasula nga luledi nga kati nno kati kankubulira olaba omuntu wa Kago oyo omuntu wa Kago ye waba amaze okukusobya nze natikkako omuceere nagula omuceere namala okugula ebintu nengula omuceere gwewaka nengula obusawo buna obw'omuceere nengula obusawo buna obwa sukaali nengula katoni 2 ez'amata ag'ebipakiti buli box ebaamu obuntu 6 ne bituuka ano ng'omuceere gwayiikamu oyiro nabigula Dubai ne bituuka ano ng'omuceere gwayiikamu oyiro ne sukaali nga babitikka mu byuma mu bayingini nga gujjudde oyiro ne sukaali nembakubira essimu nembibaweereza abakago saafu nayo yadde compensation bagamba ti sorry bagamba babitikka batya balina answers ze bakuwa nga bannayuganda nga tutali tezikwatagana oba okitegeera kati omuntu bwayogera ku Kago Kago zirina ebizibu bingi bize bitukoze bizinesi tezikoleka era ekyo kye naligamba nti omuntu yenna actually nze natandika okulooza negamba nti omuntu bw'okimanyi omuntu atunda ennyaanya n'obutungulu naki mulagi quantity ayinza okusinga aleeta ebyuma kati ow'ennyaanya asasula ddi omusolo oba okitegeera empoza y'akatale ate empoza y'akatale eba ya mmeka mpulira 2 5 1,200 yenkanankana n'omuntu gw'okimanyi Alan nti nno tumala okusasula emisolo ne tuleeta ebintu ne bituuka ku dduuka URA eddamu neekuba edduuka ne storming edduuka oba n'obeera ng'otikkula emmotoka eri wali etikkula ab'enforcement ne bagisalako ne baddamu ne bagitikka n'eddayi nakawa naawe nnyonnyola bulungi kati ate kati naleese ebintu nebituuka ku Kago nembisasula omusolo bulungi nnyo omusolo ne bifuna exit ne bifuluma n'obireeta n'otuuka ku dduuka ng'ogenda kutikkula bw'oti URA neekusalako ku bintu byosasudde kengeera nange mbalaga nti anti era bakugamba bakwata empapula ne bagamba tuddeyo nakawa tuverifyinga oba ddala wasasudde omusolo omutuufu ngambalaze empapula ekyo tekimala they have to re-verify ne Uganda nga sikategedde ako neetaaga ofunayo wa URA akannyonnyole mufuna omuleete someone clears his goods oba her goods nemba nga temubanja nebiva mu warehouse nga biina ne release ne exit nembiteeka ku mmotoka mba mbituusa ku dduuka lyange URA neŋŋamba lindako ne babikwata tekuli kodi temulina sikaani ne bidde nakawa ne bagamba tugenda kuddamu tubibale ani abizza transport abawani all expenses are on you bannange wabe wansharingira ka video okitegedde all expenses zibeera ku ggwe emabega kaawo nalaba mugundi maduuka gaawo mutasa kafeeraani ani awo naawo URA airstorminga neetikka amasimu ge balina mu seefu eyo video ne bookebera ku TikTok oyinza ogifunako gonna agali mu seefu gonna abantu neetikka amasimu gonna negazaayo ng'aba eyagala batwale risiiti kwe bakola ki kwe basasulira okitegeera omukozi wa business Uganda abeeyo abali kakati Alan njagala ombuulire bazze bastorminze edduuka lyo mugundi mu Kago tuyinamu kye tuyita ekitaagurro ekitaagurro basobola okugamba nti nno bo bakucyaginga fuuti nti nina fuuti yaki
ya mizindaalo bo ne babala ne bagamba nti efuuti eyo ogenda tuwa milioni 2.5 buli fuuti kati nti olina fuuti meka nti nina fuuti 5 nze milioni 12.5 bo nga bakuleetera bintu byo ku dduuka kati njagala ombuulire URA ebwekera enkya ne storming edduuka lyange nga nakozesa kitaguro sinze yasasula n'omusolo ontegedde one basina lupapula lwe nasasulirako because company yaleeta yasasula buli kimu nze neno nayo munoni nki bintu byange nze olaba bino ebintu byetutambuliza mu air cargo nze lumu naliko ku boda nga ntwala box zaali 2 omusajja nanyimiriza bajja kapikipiki nga bangoba ne banyimiriza ne bambuza obitwalawa konze mbitwala ku dduuka obijjeewa nti mbijje mu cargo leeta kukyosasuliddeko omusolo nembalaga nalina receipt because nze receipt gye nali nsasudde ku cargo nembalaga receipt nti receipt ino gye nsasuddeyo ku cargo be bakiri yalinze omusolo nti twetaaga tunoonyereze eddala tulabe ebintu bino babisasudde omusolo nga receipt agiraba receipt agiraba era yangamba kimwe eno receipt si ya URA kati bamutuuka eyo nga mbizizaayo anti kati ate system ebeera bweti bw'obitwala n'obituusaayo akutte toddamu namulabako era akutte bw'agenda n'agamba nti badde mbaverifyinga ebintu toddamu namulabako n'otandika kwegayirira bali bambi mumbale bambi mukole mutya bambi mugire mutya badde mbakubalira ebintu byo kati obeddamu ne babibalangira bongeramu anti era kisinziira basobola okubala ne bagamba okusinziira tubaze ebintu kati kankuweyo example lumu nali nva ku kisaawe nali saagenze na mmotoka era okuva olwo lwe nayiga bwe mba ŋŋenda emmotoka yange njireka mu parking ebintu byange ne mbiteeka mu mmotoka yange nenkola ki nga nninya airport taxi bwe nninya airport taxi n'ebintu byange abantu bano olaba kye tugambye fitina eri mirimu aba airport taxi abalala be baakubira aba enforcement ne babagamba emmotoka bweti ne bweti erimu ebintu tuba tumalako express pick up nejja pipipipipipipi netuyimiriza netuzza ebbali ne bagamba bikkula emmotoka nembikkula emmotoka ne bagamba empapula ziruwa nenkwata empapula ze nali nina nembawo empapula ezisasudde omusolo ne bagamba twetaaga tugende Nakawa tukonfaminge nti ekiri wano kyekiri mu box ne banvuga paka Nakawa ku kisaawe nali nsasuddeyo milioni 2 oba kitundu ebyo ebintu bye nali nina bwe nagende Nakawa navaayo nga nsasudde milioni endala 4 n'emitwalo 18 ze milioni 6 tomulamu katono tukomyewo naye maama tovaawo GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA bwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso mu kasya kano kankwanjulira emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kitundu kyakubiri kyetulimu kyekisemba tumale tuve wano tukyalina Haji Musa enamba yeri wansi awo ya Haji Musa mukubireko weebuuze kubanga nange kye neebuuza abasajja bayimirizaawo batya bizinensi mu kibuga bagamba gundi mugagga Haji gundi mugagga alina bizinensi mu kikubo waliwo omukama wange gwe neegomba ennyo Freeman Kiyimba Freeman Kiyimba
owekitiibwa Freeman Kiyimba naye naye nayagalako obuuza mukama wange mumukola mutya naye bw'oba nnyonnyola bw'oti ekibuga kyetaagamu connection ate Alan bye tunnyonnyolako by'ebyokungulu omuntu yenna alowooza okuyingira ekibuga okukola alina kubanga anywedde okuyingira ekibuga okukola ekibuga challenges nnyingi nnyo nga bw'okiwulira ebintu tebiri straight tebiri nnyo straight ebiri awo nti ebiri straight otunuulira abasajja abakola business n'obeesiimisa naye ng'ekituufu ye kyatuddeko gwe tokimanyi kubuulira ekituufu nga ye byatuulidde totera kuwulira mbu omusuubuzi tulina okujja mu kibuga totera kuwulira nti omusuubuzi gundi bamusanze yazikiridde mu buliri oba yafiiridde ku steering ye kati njagala ombuulire omusajja alina konteyina 6 bazikutte ebintu yaleeta bya season okitegeera nze natikkako ebintu ng'ebintu bya order byali bigenda na Southern Sudan omusajja najja n'akola order ewange n'angamba ebintu bino njagala bikozesa mu December kago nedireyinga ebintu nembifuna mu Gwakubiri okitegeera era olwo natula ne ngamba singa ebintu bino nali nsuubudde ngoye bya Christmas abantu abatera okukola order through someone patience egwawo atuuka time nga kyomugamba olinganga amulimba ne bw'omugamba ebintu tebinnaba yaba akakasa sente ze wazirya wazikozesa omubuzaabuza oba okitegeera kati gwe mbuulira omaze Alan natikkako rediyo nga nakayingira business rediyo ez'emmotoka zaali waffe $10 ezo bwe bukadde ngaaga saafunako yadde piisi emu bweti ekyo ne bw'ogenda gende waddeyo auto center omubuuze naawe olimba ne kampani nkyagimanyi era njiraba weeri eyakago gye natikka ebintu byange ate byali bya air ate ebintu ne bibula nga namaze n'omusasula shipping because nalina sente ne ngamba kansasule shipping ebintu byange we bituuka mbijjeyo bujja byonna saafunako nga yagamba obuzibu buvaawo yaŋŋamba yampa statement yasooka yali bweti yagamba omanyi ebintu byazze ku Sande saabaddewo kati omwana eyabadde mu store emigugu gyo yagiwadde muntu mulala ate oli n'alekamu egigye ne namubuuza gyo gye yalese giriwa nga ne gye yalese tegiriiwo eyo kampani saagala gyatiikiriza mannya naye era naye ne bwandaba bw'ati akimanyi tiyabuza rediyo zange miliyoni 2 aga mega kuyita mu ngalo saafunako yadde piisi enfu okitegeera nosanga omusajja yawoze konteyina ze mu oyo ye ne wooba owakana nkukwata ne nkutwalawo ne tutuukawo ne soogera yadde ekigambo nti kati naye andabanga kiro kyantiisa natuuka ekiseera ne ŋŋamba munyumya mwogera kati ate tuba tugenda kunyumya ki nze ate onkubye ekigwo tuba tugenda kunyumya ki Alan bw'otuuka omuntu mu bizinensi ye like nakutunuulira bwati era nze nina ekintu kye nakakasa abagagga tebasaasaanya ssente ebyo by'owulira mbu kati gundi agaba ssente oli owuliddeyo mugagga agaba ssente because omuntu akola ssente waliwo enjawulo wakati w'omuntu akola ssente n'omuntu afunye ssente ekyabantu kye batayawula nze we twakulira nga tuli baana bato waliwo omusajja eyo ewaffe kubayita bayinanga petrol stations naye ng'omusajja oyo ffe tumwogerako bayita ababiri luwafu kawafu omusajja oyo twamwogerangako tutya bwe basabanga ssente muzikiti nga ye akasukayo 1,000 2,000 nga ffe tubeera tugamba kale omusajja mugagga alina zi petrol station naye muzikiti awaayo 2,000 naye nze namala kkula nentegeera kiki kye kitegeeza oli kye yali akola oba okitegedde kakati Alan bw'osanga ng'omuntu n'akwata akakadde n'akakuwa nga ddala mukozi wa bizinensi tagaba bw'atyo ssente kubanga amanyi ssente ze kyayitamu okuzikola ki okuzifuna nti mbeera mu dduuka
nga item njitunda emitwalo 2 nga ninako amagoba ga mitwalo 3 kati gwozo nsabye 5 kiba kitegeeza nti capital ndikuwa ku capital gwenkola ki gwe ndi mukuwa nze nina Alan ekintu kyendaba okusinziira bwe tuyita mu business olaba abaana ba TikToker nze ngamba bandivudde ku business z'abantu kubanga tomanyi muntu kyayitamu kuyimirizaawo business eyo mwaka ku mwaka naye n'olaba oli olw'obulikes nadda ku business y'omusajja n'agikuba oba okitegeera omuntu nadda Alan omuntu akuba business yo naawe ng'omuntu abatakwagaliza bulamu abanga kuteeka mu kkomera because oyinza okutunulira nga business ye backbone ya buli kintu kyokola ki kyoluubirira okufuna va ku kyolina but kyoluubirira okufuna nti nina kuyimirizaawo omulimu guno nsobole okufuna byenkola ki nti giving an example owadde kago emiliyoni 2 baleete emaali yo kago ekugamba sente tetugenda zikuddiza n'emaali tetumanyi emaali tewali kakitegeeza olina okujja sente ewalala oddemu oleete emaali eyo ogireese omwana ali ku TikTok asabula bizinensi yo omuntu akola ekintu okitegeera omuntu akola ekintu nga tafuddeeyo kuba bayita okufa n'omuntu okitegeera okimanyi nti omuntu owa bizinensi Alan osobola okusonyiwa omwana abbye katoni naye n'otasonyiwa muntu ayimirira ku bizinensi yo n'ajogerera amafuukuule kati waliwo gayi luli namulaba nempulira ennaku yayimirira n'agamba Hajaru n'atunda embizi yayogera ebintu byalinganga bisatu ekisooka yagamba Hajaru n'atunda embizi ekyokubiri n'agamba woteeri ya Hajaru bagigabiramu obutwa okitegeera bale nentunuulira omusajja nengamba kati ddala omusajja ono akakasa amanyi Aruna jajja bizinensi ye n'okugituusa awo wagituusizza okitegeera waliwo era TikTok omulala gwe nalabe yayimirira ku TikTok okwo n'ayogerera bizinensi waliwo omukyala atunda bigadgets ebyo by'abaana biki n'ayogerera bizinensi ye kyenasooka okwebuuza nengamba nti ddala omwana ono yali akoze ku bizinensi ne bweba ya bikwanso nti atunda bikwanso okitegeera abasajja abo bayimirizaawo bizinensi zaabwe ne be bamanyi kye baliko nze bangamba konteyina bazisuula mu nnyanja kati olumu konteyina basobola ogibba yennyini ne bagikuba ekigo ne babalaga yagudde bakola batya naye nga bagibbi ne babalaga yagudde mu mazzi ne babalaga yabuze gwe lwolituula n'abasuubuzi abakulu ne bakubuulira embeera gye bayitamu ojja okutegeera kyekitegeeza okuyimirizaawo bizinensi ze ntunuulira abasajja abatunda yingini awo ewa Kisekka abasajja abo bw'amala okutunda yingini tatereera because tamanyi yingini gy'atunze enaakola oba teekole okitegeera naye yagenda n'agisuubula eshalija okakana bamuwa yingini nfu agitunze nfu yagabye garanti ne waba tagabye garanti Alan ekyakuleese okuteekamu yingini nga yingini yonfu noga kangule yingini empye moroka etereere oguze yingini ate enfu okusinga gye wajjeemu ogenda kutereera okitegeera kati buno obubaka tubusindikira abaana ba TikToker bwebanga mwe bizinensi yammwe kwogera nga kwe mulya ebimu temubiyingirira muve mu bizinensi z'abantu osanga bizinensi ng'etambudde emyaka 10 kuyagala ogikubire ku TikTok mu live wage ogisaanyeewo ddala mbuulira omusajja oyo bwakukwata kayinza kukola ki oba okitegedde genda weebuuze ku muntu eyinza okujja nga allegation waliwo TikToker eyakuba bizinensi y'omusajja omusajja nankubira essimu naŋŋamba natunda apartment zange za mirundi egyo 2 emiliyoni 6
emiliyoni 6 asobole ofuna bizinensi eyo gyayagala nga mu bunene bwe yali agitaddeko. TikTok oyo nja mukubuulira. TikTok oyo n'agenda bino bye bagamba kamuyiseemu k'eggaali. N'ayisaamu eggaali. Omusajja yankubira essimu n'ampita ng'akankana bw'ati. Naŋŋamba ono ye ŋŋenda mukolako nga bwe kiragira. Ne nzikakkanya omugagga ne mugamba kamuyite ajje. Oba omukubamu empya oba omulinnyalinnya. Mulinnyelinnyemu naye mwana muto tamanyi kyakola ki. Kyakola. N'empita omwana. Yamukwata bw'ati omukono guno bw'ati. Omanyi muto okukwata guno omukono n'agunyiga. Eno ne guba ng'akaveera akalimu amazzi. Ne guzimba. Namugamba mwana gwe ng'ayiika amaziga namugamba mwana gwe. Mwana gwe gomanyi sente ze nteeka mu baana bange. Gomanyi sente ze nteeka mu baana bange omwaka amanyi kyekitegeeza omuntu amanyi kyekitegeeza okuyimirizawo bizinensi. Bizinensi eyo giraba dduuka mwaka ku mwaka. Omusajja omulala yaŋŋamba naŋŋamba Alan maama wange buli lunaku nkozesa emitwalo 3 mu egyo 35 buli lunaku. Omwana ali ku bizinensi agikuba agimalawo. Kati maama wange nga tannagendayo. Ono yalina osooka okugendayo. Kubanga kitegeeza naye bambi ekirungi kya byonna bwe baamwita ne bamunnyonnyola. Mwana yafukamira ne yeetwa. Takiddangamu ne bw'omukubira essimu n'omugamba naye mbadde nsaba gundi kola booti ne booti. Ku bizinensi y'omuntu siddamu. Naye olaba Alan, olaba TikToker. Abantu wangi wasobola ofuna likes. Naye siraba nsonga lwaki omuntu likes ayagala azifunire ku mulala. Nti gw'olina kusaanyaawo nze gw'okuyitamu. Okitegeera? Basasulwa akasente bakole. Emmeka essente ze bakusasula zenkanankana n'ekyonfiiriza. Awo ensonga kitulina okubuuza nti bwe baba bakatugeze ne baba bakuwadde miliyoni 3 zenkanankana ne bizinensi y'omusajja gy'oliko ey'akawumbi. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Abasajja abo babeera ne bizinensi ng'ebintu by'ayina mu store byonna mabanja. Oba okitegeera nga yagenda supplier n'amuwa ebintu, ono n'aleeta ebintu, atunda ebintu nga bw'asasula supplier. Gwe ng'ojjozanyira mu bizinensi ye tannabala kusasula supplier, ye kennyini alina looni gye yeewola asobole okusasula okukiriyalinga ebintu bino. Ate oli omulala ayinza okugamba nja kati kaŋŋambe osuubuza amazzi gano olina gy'ogasuubula nenywa amazzi gano nga gali expired. Olina agamba onenywesa amazzi agali expired naye kati kankuba ono nannyini mazzi gano mufiireko bufiizi n'ayingira owakacupa naye nga yanywedde amazzi agali expired n'entandika kati mba mukyamu Utandika okuba amazzi agali expired. Kakati gwe lwaki wadde otandika okuganywa tuwagasomyeko n'ogamudiza nga tonagasumulula. Anti olino kati tukitwale nagasomye nako
nze neva nenkola ka video kange ne ngamba kati mutekeeko kamera tiktokers gather nagenze ku gundi nye banguza amazzi gano temuddamu kunywa amazzi gano gaba bwegati nga babadde banganguza nga mafu nanyini business akugamba ogikubye nze mbadde ngenda nnyo amazzi amafu nanyini business oliola ne business agamba akati Alan olaba mu Uganda tulina UNBS omanyi mulimu gwekola Uganda National Bureau of Standards kebera mutindo kati awo obunafu bwani gatuuka gatya katale okitegeera gatuuka gatya katale ebintu ebisagala nabyogerako naye aba UNBS nabo balina okweterezaamuuko olaba eno mu mmotoka tulina kye tuyita JVIC inspection nina kyali wange yaleetako emmotoka ng'erina ne inspection ng'eraga yayise inspection naye nga yingini nfu kati ba inspectinga ki okitegeera era nzijukira twaliko lumu mu meeting yalimu aba URA oba ba UNBS oba yalina inawe yali kati nze nempanika omukono nenjogerayo ekintu ekyo nengamba nina omuntu bwati yaleeta emmotoka naye ng'emmotoka nfu naye ng'erina ne inspection eraga yakoze inspection ne baŋŋamba nti nno inspection gye tukola kulaba oba omukka ogugifulumamu tegukosa butonde bwansi ye reason gye baawa kati nze nga nasigala neebuuza ekibuuzo of course saakibaddiza but neebuuza ekibuuzo nti kati emmotoka bw'ebanga already enfu egenda fulumyamu kaki era wakebedde otya okulaba nti gwefulumya tegukosa butonde bwansi nga yingini yaayo tetokota ontegedde ekibuuzo kyange oba okitegeera kakati abo bonna olaba okuleeta ebintu nga tolina inspection olina okusasula ssente ne fayini yaakwo okitegeera bwe biba biva China baagala pivoko naye bw'oba era bakubuuza ebintu byakola pivoko biina pivoko nti nedda kitegeeza ogenda kutomera UNBS bw'oba onnyonnyola ekintu ekyo bw'otyo kati nga tonnakuba bizinensi yange nze yatunze amazzi gano agali expired UNBS yagayisa kubanga era kubaako agamu gabangako kasiiru wano aka UNBS tekabeerako wano waggulu ku toopu kati nze nga tonnankuba UNBS weba yajja neeteekako sitiika yaayo onkubira ki oba okitegedde kati ddayo ku tiktokawo kati tiktoka wange ali mu buzibu oba okitegeera abantu bave ku bizinensi z'abannaabwe oli tamanyi gwe kiki kyoyitamu kuyimirizaawo bizinensi eyo ekyo kimu tamanyi bizinensi eyo biki ebigiyimiriddeko okitegeera tiktok ayinza okuyimirira n'akuba bizinensi yo Alan naye nga Alan mu bizinensi yo wajjamu omutemwa gulabirira abaana enfuuzi naye ng'oyo tiktok akuba bizinensi ye ayina abooluganda b'enfuuzi gwe boolabirira naye nga ye takimanyi nti gweobalabirira nga nawe tokimanyi nti onakkuba olinayo abaana abaganda be boolabirira ekyo kitegedde bulungi nti tomanyi muntu biki byakola tomanyi bameka bayimiridde ku bizinensi eyo gy'okuba juzi waliwo ekinigeria kinabadde nziramu bakirya Billionaires Club kyadda nakirabako kyadda kati juzi nabadde nkiddamu nekyampadde lesoni nadde nziramu buzze kulabako kyampadde lesoni nnene omanyi lesoni gye nayizeemu nga tumaliriza nagambye omusajja yakwata omwana we n'amuwaayo n'omukyala n'amusaddaaka omwana ne bamusekula nga muwere n'afuna obugagga bwe nga we yali abwagala however mu firimu biba byamangu mangu ne mu bulamu obwaddala abantu batyo abeera mugagga n'abeera mu bugagga bwe n'anyumirwa obugagga bwe nga mumulaba anyumirwa kati bwe twogera ku nsonga bwetyo mba ndeeta pointi yange ne ŋŋamba nti okuba bizinensi y'omuntu naye omanyi omuntu omuwendo gwataddeyo bizinensi eyo gwokuba bizinensi y'omuntu ng'amaka gaasulamu gwe musingo gwe yasingayo okufuna ssente ezikola bizinensi eno
okitegeera yasingayo amakage ne bamuwa ssente n'aziteeka mu bizinensi eno gwe gy'oliko gy'osabula olw'okuba olina kamera olina essimu olina TikTok account. Kati gwe omuntu watuukira level ng'asobola okuwaayo omwana we bamukyala we. Kati eyo firimu ate ng'ebiseera ebisinga firimu ze zimu mayinze ndi muntu alaba ennyejo emizannyo because nagiwandiikako era buli lwembeera nga ndaba olugero ngezaako okunoonyereza omuwandiisi yabadde akola ki yabadde ategeeza ki ezo zetulabanga firimu naddala ez'Abanigeria zitujjirayo real life abantu gye bawangaaliramu zitujjirayo life endala abantu gye bakola ki abantu gye bawangaaliramu. Waliwo omuntu omu olaba ekigambo ekyo ekya principal kye yaliko ekya copyright. Bwe boogera ekigambo copyright buli muntu akiteeka ku bayimbi ne copyright egaziwa. Alani gwolowooza singa copyright yalinga weeri kati kino kankyogere nga nkyogera ku seeka ku seeka oba ku pasita oba ku musumba ebigambo byennyini byoyogera ng'obuulira kati tukozesa ebigambo bya seeka kiti byakozesa singa copyright yaliwo olowooza ebigambo bya seeka kiti ebyo singa abantu babiyita greatinga mu buvidiyo bwabwe ne bakola ssente abamu ne babikyusa n'obikyusa ne bimiininga kirala ku ye kye yabadde ategeeza singa copyright yaliwo. Okitegeera olowooza singa copyright yaliwo omuntu yandibadde asobola okukwata product eyiyo n'agitwala n'agyozaamu. Olaba eChina bw'ogenda n'oduplicating ekintu katugeze mu Sony era omuChina akugamba nti ebintu bino oluggwa bifulumirawo ne bamala babisanga mu China bamukwata oyo yennyini eyabikoze lwa copyright. Okitegeera kakati ekigambo ebintu bingi ebizze bibeerawo wano ewaffe ne tubyataakinga ku particular group naye nga tebibuna. TikToker yenna okuyimirira n'abeera ng'asobola okukozesa ebigambo by'omuntu omulala n'abivoola n'abyogeramu ye byayagala okubyogeramu n'akoleramu komedi we gwayagala. Live alone wano waliwo ekintu kyentera ogamba simanyi mutuule mu sawundi eno mukole mu kyebyo ekyo asobola okuvaayo nga nnyini kyo naawe abantu right. Ne Alan oyogedde ebigambo byo twogedde ebigambo byaffe wano omuntu omulala n'agenda n'abituulamu n'abikozesa kyayagala nti ne bwe biba bituleetedde obuzibu basobola okusinziira ku oli kye yayogera oluvannyuma bagenda okutegeera ku kyaffe nga naffe tumaze okukosebwa nti twali tutegeeza kirala oba okitegeera. Kati bizinensi bwe tutunuulira bizinensi wano ewaffe eri mu sisitimu nfu. So mu kuwumbawumba awamu bizinensi za wano mu kibuga teweebuuza nnyo muntu awangadde atya mu eyo bizinensi bakola batya kiri kitya buli omu alina engeri buli omu alina sitayiro buli omu alina oli ajja kubulya sitayiro gy'akozesa gw'ogikozese. Alan teri agenda gikubuulira olimba teri agenda nkubuulira batubuulira wano ba motivational speaker naawe motivation luli nakugamba omulundi ogwayita Alan motivational speaker bw'ajjanga n'akugamba ekintu soko omutunzemu torch manda 3 byayogera byakola ebyo byakugamba okole ye byakola business gyakugamba akole asoka balagaye wagigulidde Hajjakaluba ajja kugamba amayumba nzimba n'agakulambuza okitegeera n'akuwako n'example n'eyiye n'agage. Yes oyo ali wafe tutuule tumuwulirize naye omuntu tojja kuŋŋamba nti business 5 oyagala obwavu soba oteekamu ssente nga ku business eze 5 gwe toyinako yaddeemu. Ekyo kimu. Ekyokubiri ntunuulira omuntu aŋŋamba business 5 nga ne bw'aba abadde akola tannaweza myaka 10 ng'ali mu kukola. Experience ogijjawa eyo gy'osinziirako tugamba ffe tuteekemu ssente. Okitegeera waliwo bambi omwami oyo njagala omukyazaako waliwo omwami
abeera ku page oba bagiyita Supreme kamulabi wano kamunoonye wano omwami oli ayogera ku busuubuzi naye ayogera ebintu byakoze eki byalabye oba ontegeere ali practical mwami wa maaso manene musajja mukulu tobanga ogamba gundi Sisa Sekitto oyo Isa Sekitto tomumanyi kojja wangu tomumanyi oyo Isa Sekitto yeddirangeye yomu kubakulira wana abasuubuzi yeddirangeye banange mwagala ulirira banaye kojja wange nkwagala nnyo Alan kino kyoba otegeera oyo Isa Sekitto buli kyayogera akiyiseemu akimanyi Isa Sekitto tayogera nti yawulira buli kimu kyayogera alifalinga mu bulamu nze kati kankubulira nze nno edda nali mmanyi nti ye chairman w'abasuubuzi kumbe yali mwogezi because buli kimu ye yayogeranga nga nze namuwulirizanga nnyo waliwo etwekalakasizanga ne tugala amaduuka ne tukola ki oba okitegeera kati oyo bw'avaayo n'ayogera he has a right naye gwe okimanyi osanga omuntu eyakakolera omwaka ogumu nadda mu Sekitto nadda mu bigambo bya Sekitto n'alaga nga Sekitto bw'alimba eyakakolera omwaka ogwo oba kitegeera nti bagamba omukulu tasobya bla 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 waliwo ekigambo Nambooze kye yayogera Nambooze bwe yali ayogera ekigambo ekyo yali akompeyalinga Muhammad Segirinya Allah amusaasire ne gundi ne Latif Sebaggala Nambooze n'agamba nti okay gundi ayinza okuba yasaanidde ekiseera kino naye mu parliament waliwo kye tuyita seniority ekigambo ekyo wakiwulirako ng'akyogera seniority kakati njagala ombuulira omuntu akoze bizinensi omwaka ogumu ne Sekitto agibaddemu obuwangaazi bwe onagenda mu advisinga ki banna kojja wange Sekitto ayogera ebintu n'otunula waliwo kasitole ke yanyumya oba omwana we yasaba ssente atandike business omulala n'akola atya naye nga bw'owulira story zaawa waliwo yali agula emmotoka anti kati kyegambye ono kyagala n'atamukaayanya kuba yasookamu advising oba oli n'akola empaka naye kojja wange Sekitto nkulaba nnyo bambi mwagala nnyo ndowooza okitegedde bali babiri ku channel eyo eya Supreme ono omwami omutono nange ntera okulaba naye ndaba obwo obukutukakutuka obwo bwe baba bakoze okitegeera akati Alan nga tumaliriza ekintu ekikwatagana ne bizinensi buli muntu bamulekere bizinensi omuntu wabanga alina kyakuwaddeko kyoba otambula nakyo okitegeera nga naawe bw'onoonyereza butabulina okukola ki okitegeera waliwo omuntu omu yaleeta items ze tutunda mu kibuga n'azisuubuza ngenda kuwa example tuyinamu subwoofers tuziyita tuyinamu Diseni tuyinamu ne Viki tugitunda emitwalo 5 bw'osanga agisuubuza emitwalo 45 bwe watyawo omusajja edduuka likyali ppyawe wakiseka yazireeta ng'agitunda emitwalo 28 Diseni katugeze Diseni gye tusuubuza emitwalo 13 ng'agitunda emitwalo 10 era abantu babigula baali bangi ne bagula seat cover ne bagula kino babimusuubulako naye nina omusuubuzi omu gwe nali njogera naye aludde mu katale ne mubuuza naye omuntu oyo ekintu ekyo yakikola atya yaŋŋamba ebigambo ebyanzizaamu amaanyi yaŋŋamba nkubuulirayo ekintu kimu ekintu ekyo bw'anaakikolera omwaka gumu tetujja kuddamu mulabako mu katale ne mugamba ekyokubiri actually naŋŋamba ekyokubiri ne bw'abanga konteyina ezo yazireese nga by'emisolo najja n'atunda ebintu ebyo nga bw'abitunze naŋŋamba manya nti tagenda kikola mirundi 5 okitegedde yaŋŋamba gwe nti gwe kyoba oguma nakyo ekyo kye yakoze tagenda kikola mirundi actually yaŋŋamba n'esatu tagenda kikola mirundi giwere egyo ng'ali ku ekyo naŋŋamba ate ddala bwe kinaabeera nga ddala yabbye emisolo sente zonna zakuŋŋaanyiza bagenda zimutwalako mu consignment egi yuwala ejja mukwata olu asasule ezikubisaamu ziri zonna
adde kutaka oba okitegeera abantu bave ku bizinensi z'abannaabwe teweegomba nnyo bizinensi ya munno kubanga nze kikale kyenjizeemu naddala mu abakolera mu kibuga nekyo ŋŋambye kojja wange Sekitto bw'abaako nekyayogera wuliriza baako ne byolondamu kubanga byonna tabyogera bigase goomu nondamu gundi bwayogera nondemu nkole collection nze nkolewo okusala okwange yes kituufu saagala kusukkako wano olunaku olwaleero ennamba eri wansi awo Haji Musa gwene yandyagadde okubanga ate oyogerako ko naye ate ekirala ayina radio z'omu mmotoka osuubuza otera mu bantu oba otundemu byonna mbikola oyinza okuba oyina kyewandyagadde obanga naye wandyagadde okuyingira bizinensi eyo oba kyonna kyewandyagadde omugamba ennamba eri wansi awo ye Haji Musa saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero funawo musibe bulungi mweraba GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya Mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent
permanent hair removal okosaako ne body waxing. Premtouch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Premtouch, where beauty meets precision. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku Note 752 emu Note 8 1 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 Note 83 2 Note 3 6 Note 2.